So right kati tutuuka ku ssomero lya King David's lye nakugambyeko obwedda babadde bava ku trip ku Sipi Falls. Abaana we twogerera tuwulira nti abafudde bawera 30 naye era ekituleese wano kukakasa ebyogerwa Nsabojje nange. So wano we tutuukidde embeera era osobola okubeera nga ogiraba yakinyika ggobe. Abazadde, abantu b'oku kyalo abaagaliza essomero lino ebirungi wamu n'abantu abawulidde ensonga eno ng'eringa njega gye bali bakuŋŋaanye dda wano eno okulaba nga babugiriza abayizi abakyaliwo wamu n'abazadde abafiiriddwako abaana baabwe. Tugenda kuba twongera okulaga embeera nga bw'eri akageri ke tuli wano. Embeera gye ndabyeko wabweru wali eringa eyoleka nti waliwo ekirindirirwa essaawa yonna, era naffe kye tuzze okwongera okwetegereza poliisi weri okakasa nga buli kimu kitambula bulungi naddala mu mbeera ey'ebyokwerinda. Ngenda kuba nnyongera okukubira ekifaananyi ku biki ebigenda mu maaso wano, naye engeri gye twakatuuka nsaba kamera eyongere okuba nga ekutambuza okulaga embeera nga bw'etambula. Mwenjogerera bino nga tuli ku ssomero lya King David Junior School Endejje, era nga ekirindiriddwa ku ssaawa eno be baana abasimattuse akabenje kano okubeera nga batuusibwa mu kifo kino, bepo n'abo abagambibwa okubeera nti babadde mu baasi ndala eyabadde etambula okuva gye babadde bava okulambula ku Sipi Falls n'ebitundu ebirala. Baasi eno yafunye akabenje mu bitundu by'e Kapchorwa, era ng'emboozi ze tuzze tufuna okuva ku bantu abategedde ku byabaddewo, bepo n'abamu ku bayizi abatonotono be tusobodde okulabako abaawonyeewo batubulidde nti emmotoka eno yakoonye ku lwazi, ejjinja ne liva waggulu ku lusozi ez'e Kapchorwa nga bw'ozimanyi, ne lituula ku baasi eno. Kyagiviiriddeko okuba nga yeefula emirundi egyawozeeko, era abaana ab'enjawulo buli omu n'akulukuta oba n'asammuka katugambe nga agwa gy'agudde. Abantu ab'enjawulo okuli RDC w'ekitundu ekyo baddusizambwa okutuuka awabadde akabenje kano, era baakoze ekisoboka okulaba nga abaana abasimattuse baddusibwa mu malwaliro ag'enjawulo e Kapchorwa, n'abamu ababadde obubi okuba nga babongerayo mu ddwaliro ery'Embale. Kyokka bwe mbadde nga ngezaako okuwuliriza n'okumanya biki ebyabaddewo mu kitundu ekyo, waliwo omwana omu ku basimattuse yabadde mu baasi eyo yafunye obuzibu ng'ate emboozi ye yanjawuloko. Omwana ono yabadde yeerabiddwa ne mu kifo we yafunidde obuzibu kuba baasi eno bwe yagudde ate ye yagudde mu nnimiro ya muntu. Bwe yagudde mu nnimiro y'omuntu era nannyini nnimiro ye yamusanze obudde obwo, naye olw'okuba yabadde amanye ennamba za nnyina mu mutwe yasobodde okuziwa omukyala oyo eyakubidde maama we, era maama we naye ambuulidde nti yalinyiddewo emmotoka akaseera ako n'ayolekera ekitundu omwana gye yabadde afunidde obuzibu. Omukyala oyo yalonze omwana oba nannyini nnimiro eyo yennyini, era ye yamuyambyeko okuddusa omwana ono mu ddwaliro, naye gye yamusanze n'amuggyayo n'amutwala Embale. Nakino nakyo akyogedde era kya buvunaanyizibwa nga nkyogera.
nti embali gyatutte omwana asanze eri abalala bangi abali mu mbeera embi gy'ajja owuwe naye ng'ate bwamuleese embaali eddagala erimuwandiikiddwa teribaddeewo erimu abadde alina okubigula naddala ebikakkanya obulumi asobole ate okuleeta omwana we okwongera okumuwa obujjanjabi obugirako awo. Abazadde abasobodde okubeera nga bagenda mu kitundu kino okweggyirayo abaana babatuusiza ku ssomero wano. Munda omwo mulimu abantu ab'enjawulo mu byobulamu, mulimu ababudaabuda, mulimu abasawo abakugu, mulimu n'abasawo abajjanjabi. Kati bw'otuuka munda eyo omusawo omukugu y'asooka okuddamu ne yeekebejja omwana embeera gy'alimu n'amukwata mu bitundu naddala ebisinga okuba eby'enkizo mu mbiriizi muno okwekebejja oba amawuggwe gali bulungi, babadde bakebera ku kibumba oba kiri bulungi, ababadde n'enviiri ndabye nga bazisumulula okwetegereza oba mu mutwe muno tebafunyeemu buzibu. Omwana asooka gwe nalabyeko bwe baamukebedde muno mbiriizi ate olw'obudde okuli ekibumba, omusawo yategeezezza kitaawe nti yandibanga yafunyeemu obuzibu era amuwadde gaabuwa tebatuula na wano olekere eddwaliro ekkulu e Mulago basobole okumukuba ekifaananyi okwetegereza oba tewaliiwo musaayi we gutonya, n'okuba nti omwana bw'abanga yafunye akabenje kano n'asooka awungamu, ekyo nakyo omusawo atunuulidde nti kyabulabe, omwana aba alina okwongera okwekebejjebwa. Tukitegedde nti bangi abatannaba kubeera mu mbeera nnungi naye ng'abasawo mu malwaliro ag'enjawulo gye bali naddala ery'Embale bakola ekisoboka okulaba nga bagezaako okuba nga babazza engulu babasobole okubeera nga babeera bulungi. Omuwendo ogw'abo abafudde newankubadde waliwo omutongole naye ate buli ava Embale ne Kapchorwa ajja anyumya kike. Sisobola kukubuulira nti ono agambye guno oba ono agambye guno, naye nga tukyanywereddeko ogwo abasirikale gwe batubuulidde, kubanga abasirikale batera otubuulira nti akabenje bwe kaggwaawo abantu bangi basobola okuzirika, abalala ne balowooza nti oba bafudde. Kati gwe bw'oba obalereramba ate n'abazirikiddemu n'obatwaliramu. So basooka kubatuusa mu ddwaliro ne mawanika gwabo batwala ne mawanika ate oluvannyuma ne kizuulibwa nti abadde bulungi. Kale bwe bamala okubala abo abalamu n'okakasa nti mu ggwanika buli aliro mufu, lwe bavaayo n'omuwendo ogw'essalira gwe batubuulira n'okwetegereza abali obubi oba wabaawo abagenda mu maaso nga bakongoka. Kale embeera yakinnyika ggobe era wano wendi n'abantu b'endaba omuli abazadde b'abaana ab'eggwanira essomero lino n'abantu abalala bawulidde ku njogera eno ne bagamba nti mutuufu beetaaga okutuukako wano. Kye balimu oyinza okugamba nti embeera ya kirazamwoyo ng'ebweridda mu nkofu, naye nga aboogezi ab'enjawulo be tulabyeko batubuulidde nti bagezaako okulaba nga bakola ekisoboka okukkakkanya emitima gy'abantu era kye basaba kibeewo. Omu ku badduukiridde oba ku bazzeeko wano eno omubaka wa disitulikiti ya Wakiso omukyala Beth Ethel Nalulima, mu bigambo ebingi bye twogedde naye abadde agamba nti mu paalamenti eno babadde bakola ekisoboka okulaba nga bakubiriza gavumenti mmotoka zino ennene omuli baasi, loole neetisi n'emmotoka endala ezeetiko ebyamaguzi ebingi okakasa nga zibeera mu mbeera ennungi, zeetegerezebwa emirundi egisukka gumu mu mwaka okakasa nti ziba mu mbeera mbi. Parliament tugenda kutuula ku Tuesday kubanga sipiika yagitadde ku Tuesday. Twagala tumanye buziba ensonga ya accident si eno zivudde ku ki. Ministry of Education yo ezze okwongera okutaasa abaana era essomero liwumuddemu weeks 2. Twebaza nnyo Honorable Muyingo okuba nga atuukiddewo mu bwangu, naye ate kakati tulina ekizibu ekigazi. Eno accident etuuse kufa aba Wakiso ne luli endala yatuuka kufa aba Wakiso saidi z'e Kakiri, ne kati obulamu bw'Abannayuganda obulugenda buli kaseera ne buli kaseera. Twagala ansanga ba MPs fe abantu ba Wakiso twagala tumanye lwaki tutuuse mu kiseera ng'abantu baffe bafa. Kano n'akabenje kaakuna mwezi gw'omwaka ogw'omusanvu
kuba twatandika n'ennaku z'omwezi 7 akabenje akaaliwo mu bitundu eby'eggulu wabaawo akaaliwo gye buvuddekaawo zaali 14 motoka endala eyatomerwa eggaali y'omukka twalinawo akaali embaale era nga bagenda yigangaawo era nawo motoka eyali etwala abayizi yasinkana motoka efiiriddeawo ne bakoonagana kati ate na kano era kino ndowooza kyekiviiriddeko ne minisita w'ebyenjigiriza okuyimiriza okulambula kw'abayizi bonna okwetooloola mu ggwanga basooke beetegereza embeera eno nga bweri biki ebigireeta n'okwongera okuteeka amasomero gano eno ku nninga okubanga oba bapangisa motoka ezitwala abaana bano babaako ebintu eby'enjawulo bye beetegereza ddala embeera motoka mwebeera kale byebyo ebikyali wano byempuliddeko byentegeddeko okuva mu bantu ab'enjawulo byonna ebinaaba bikwata ku mbeera eno tujja kuba tubikubuulira naye bisinga kunakuwalirako omukyalo omu gwendabye afiiriddwa abaana bana balamba kale ekyo kikwasa ennaku okubanga kumpi ndowooza oluzaalo lwe bonna alufiiriddwa mu kaseera kekamu naye mboozi eriwo egamba nti yagaana n'okubawa ssente zigenda ku trip eno abaana ne bamukaabirira amaziga mboozi omutima ogw'ekizadde naye gukomawo naye nga tetumanyi nti mukama yali ate abayita buyisi ekirala ekyenjawulo mukulu w'essomero lino oba omutandisi dayirekita waalyo mwami Ssekadde era naye batubuulidde enfaaye nti kumpi yabadde yabyewuunye ono yabadde atambulira mu mmotoka ndala naye balina we baatuuse ate n'ava mu mmotoka eyiye n'ayingira bbaasi omwabadde abaana era awo obuzibu we bwavudde tuze tuwulira abantu ab'enjawulo nga bagamba nti bbaasi eno era yalabiddwako ng'erina we yasoose okufiira emirundi gy'abadde ebiri era nga beebuuza lwaki abagivuga tebasoose okukakasa nti eri mu mbeera esobola okusigala nga etambuza abaana n'abamu ku bazadde bempuliddeko ng'okwemulugunya kwabwe okusinga lwaki abaana baabwe babadde batambuzibwa obudde obw'ekiro ebibuuzo bingi ebitasobola kuba nga biddibwamu mu kaseera kano n'ebyo bisobola okuddibwamu naye ng'ate n'ekyokuddamu kiri awo kiri aganaaga nabyo bingi naye embeera nga bwenejja ebaawo n'obudde obunajja buyita oba ennaku oba essaawa tujja kuba twongera okutegeera ekituufu ddala ekyaviiriddeko enjega eno nze Solomon Kaweesa ndi wano Ndejje